Omukungu Fred Lukabwe Kisirikko eyafudde akawungeezi k'eggulo twayogerako naye ng'akyali mulamu mu mboozi y'akafubo era n'atubuulira ebyafaayo bye. Omukungu Lukabwe yazaalibwa omwami Azaaliya Kiyingi Ssebbowa n'omukyala Pereska Norah Ssebbowa nga bombi bagalamidde Seeta Namulonge. Yazaalibwa nga mwana mulamu ng'abalala nga yafuna olumba olwa poliyo olwagwa mu ggwanga olwo n'agongobala. Bazadde be olw'okubanga baali bayivu baamutwala mu ddwaliro ne bamulongoosa emirundi ebiri okutereeza evviivi eryali lyewese. Omugenzi Kisirikko mwana wa mukaaga ku baana bangi kyokka agamba nti yali mwagalwa nnyo kubanga yali adda ku muwala so ng'era muwala ye yali amuddako nga n'emirimu gy'awaka egisinga gye yandikoze bannyina baagimukoleranga. Kati lwaŋŋambanga Fred yera olujja nga omugenzi Musajja ng'ayera baba oba muto wange olwakiranga Fred yoza ebintu na mukulu wange Joyce ajjanjolezaako nga babakubawo. Omukungu Kisirikko yatandika okusoma ku myaka emito ddala nga yatandika wa myaka 5 ku ssomero erya Nabalanga ku kyalo, wabula alina ky'atalyerabira ekyamusindiikiriza okusoma ennyo era ekimuyambye okutuuka ku lyengedde mu bulamu. Ndi ku mugongo gwa maama tutambula awo ne wabaawo omukyala n'agamba nti mukyala Ssebbowa yeepanga mboneka teyamba baamutwala ku ssomero kyokka baweeka muweeke n'enkaaba. Maama n'aŋŋamba nti Fred toli kateeyamba twakutwala mu ssomero osome era ogenda kufuuka ow'omugaso mu nsi. Nga yeeyongeddeyo kitaawe yamutwala ku Namulonge Primary School ng'eno gye yatandikira ekibiina ekyokubiri ku ssomero eryalina ekkubo ebbi ennyo era wano taata we yawalirizibwa okukola ekkubo mutabani we asobole okuliyitamu obulungi wakati mu kusindikibwa banne mu kagaali. Omugenzi Lukabwe eno gye yatandikira okwagala ennyimba n'ebivuga. Suzaana gyali tofaayo gendo mutegeeze. Ng'atuuse mu kibiina ekyokusatu yafuna obuzibu ku maaso nga wano bazadde be beewuba mu minisitule y'ebyenjigiriza eyabalagira okugenda e Mulago okufuna obujjanjabi obusingako. Ng'atuuse mu kibiina eky'omukaaga obuzibu bwamujjira anti amaaso gaayongera okumufuukira ekyambika kyokka nga yali asemberedde okutuula ebigezo bye by'akamalirizo eby'ekibiina eky'omusanvu. Taata yatambula si ssomero taata yatambula n'addayo mu minisitule ey'ebyenjigiriza n'abagamba omwana namutwala mu ssomero era bamusomesezza agenda mu P7 tugenda kukola tutya. Ng'atuuse okugenda mu kibiina eky'omusanvu yagenda mu ssomero lya Madera School for the Blind era ng'eno baalinnyanga ggaali y'omukka okutuuka ku ssomero. Ng'amaze okutuula ebigezo bye by'ekibiina eky'omusanvu eby'akamalirizo tewaaliwo ssomero lya siniya ery'abamuzibe era wano waaliwo yabatandikirawo essomero mu bitundu eby'ejjinja newankubadde nga baatandika bali 5 baatuuka okutuula ebigezo ebya siniya ey'okuna nga basigadde 2 bokka. Nga bamaze ebibuuzo yadde ewaka era ebibuuzo bye byakomawo yali ayise bulungi ddala era wano ab'ewairaka baali baagala bamutwale agenda asomerayo siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga wabula kinaakulira essomero lye yiganga teyakiganya. Naye bagenda okugenda okulonda nga headmaster wange mwami Kazungu alaba erinnya lyange ate liri eri nagamba bino babikola n'enzirayo era haya nagisomera bwereere oluntandika okusomera obwereere. Ng'atuuse e Makerere yakola oluzungu music n'amawulire era wano yakyusa okuva ku ngeri gye yawandiikangamu okudda ku kaseti yeeyongereyo n'emisomo gye. Ng'ali e Makerere yaliko minisita w'ebisanyusa Kiita Entertainment, yaliko omusomesa w'abayizi banne olw'okusomozebwa okungi yeegatta ku bibiina by'abaliko obulemu kyokka n'alayira obutakolera bantu baliko obulemu ng'alina kukolera mu bantu balamu tteke. Omukungu Lukabwe kati omugenzi ye muntu aliko obulemu eyasookera ddala okufuna omulimu ng'akulira abawandiisi mu gavumenti. Yaliko Warden wa Social Center, yakulirako eby'ennono n'ebyenkulaakulana mu bitundu eby'emukono mu gavumenti eyawakati. Y'omu ku baatandika ekibiina ky'olulimi Oluganda era nga yakiyamba nnyo okukiwandiisa mu mateeka ssaako n'okuvvuunula ebiwandiiko okubijja mu Lungereza okubizza mu Luganda n'okuvvuunula Oluganda okuluzza mu Lungereza. Munnabyanjigiriza era yaliko kamiisona mu minisitule y'ebyenjigiriza ng'abadde aweereza pulogulaamu y'olulimi Oluganda ku rediyo y'Obwakabaka eya Kyabassa ng'asomesa lulimi Luganda.
Abadde muntu mugezi nnyo, omuyiiya, omutetenkanya, omwagalwa era ng'abadde atuula ku kakiiko aka disitulikiti y'e Wakiso akagaba emirimu. Omukungu Lukabwe yafudde lunaku lw'eggulo mu ddwaliro e Mengo gye yaddusiddwa nga biwala ttaka oluvannyuma lw'okusirittuka n'agwa ku madaala bwe yasimbye obubi omuggo ogubadde gumuyambako okutambula. Afiiridde ku myaka 64 ng'abadde musajja mufumbo n'abaana. Wummula mirembe omukungu Fred Lukabwe Kisirikko. Gutusinze nnyo ayisa abasajja Kabaka.